Joni yoro musibye mutya obunaku naffe twasiibye bulungi amasanyu muyitireeko wano baana ba taata ne kana akasonga tukamiringule nayo kolima kufuusa okukolima bali bakolima nze nali manyi bajjenero baba bagumu nti oba n'abaana bayo baba bagumu eri family n'abajjaasi bakolima bannaye ndabye okukolima sirino muntu anyumirwa kugoberera mikolo gy'abantu nga bavampaya bakanywa omusaayi naye leero mpaliriziddwa okulaba ebibadde bigenda mu maaso ekkololo naye ekisinza okunsanyusaayo oli obwedda ayagala kwogera ku Tumwine naye nga yeekanga ayogedde ku Salimusale alimye olubimbi bulungi kitegeeza kye nabaga mutandise okukifuna kubanga olulimi lutera kuwabira ku mazima n'ekirala ekinsanyusizza kakati oli omukolo tegubadde gwakusabira Tumwine gubadde gwakukolima era bagamba nti kololo yewategekeddwa omukolo ogw'okusabira simanya eri Tumwine jeno w'eggwanga ku birungi bye yakolera eggwanga ng'ate bakolima bukolimya guno omukolo gubadde gwakukolima ekizaza buli asituka okumwogerako agamba abadde muweereza wa ggwanga mulungi nnyo Tumwine naye nga buli lwatuka ku buweereza bwe mu ggwanga mbu ye yakuba essasi eryasooka oba bubadde buweereza ki musimanya n'eriiso lye lyavaamu kakati ng'osanga omulema ku luguudo atalina kugulu nti oyo muzira wa ggwanga n'okugulu kwe baakuggyako oba okugulu kwe kwavaako naolusi kwaviirako birala kakati buli ayogera ku buzira bwono n'obuweereza mbu eriiso lye lyavaamu ffe twalijjamu era kwepankaako kwe kwali muggisaamu gundi yabuuziza lyali lya ddyo maaka oba lyali lya kkono naffe tetumanyi liiso kikaaki eryavaamu lyaba nti bakuba batya eriiso obwongo ne butayiika kufa kubanga erikuba liti liggukira eno mu nkoona bwe likuba liti liggukira mu nkoona naye newe ffe tetubaganye mwerimbire abantu bammwe munnange mwate oba mwasomerera byakulimba nsi mwerimbire ensi oba eriiso lyavaamu oba teryavaamu kasita naye final avuddewo agende asobole okusisinkana n'eriiso lye limuddemu naye lwaki buli ayogera ku buzira bwe amaanyi ge aleeta kiri simanya ye yakuba essasi eryasooka ne Jamiru omukulu yali akubye ku ssasi ye nga si muzira naye alina we yakuba essasi lye eryasooka kabasikaali akuma petrol station naye yali akulumiza ku ssasi lye eryasooka kati mbadde sikimanyi nti okufulumya ku ssasi lye erisoose kikufuula omuzira enewe eyo sijja kugendayo nnyo naye mutukolimira ki twabakoze eki omukolo gwali badde ogw'okusabira omufu muguvudde gwakukolima ate bajjenero n'abafamire amaanyi ge mukozesa okukolimira ffe ge muba mukozesa okusabira omufu wammwe ffe mutumalirako bwereere emirembe mutukolimirira bwereere obudde obwe muli mu kwonoona mu kifo ky'okusabira omufu wammwe alina ebibi enfofoola kubanga ye Tumwine alina ebibi bingi enfofoolo mulimo gy'okumusabira Mukama Katonda amukendeezeeko aleme kumulwisayo mu purigatooli kuba by all means oyo alina okugenda mu purigatooli ate agenda kulwayo nnyo mu purigatooli kabali mu kifo ky'okumusabira Mukama Katonda akendeezeeko mugabe Mukama Katonda aweweewemukko obudde muli mukumalira kuffe bannange kitaffe namwogerako ebibi bannange yakola biriwo ebirungi era senya kitammwe yabadde yakola birungi singa gemaziga ge tuli mu kukaaba kyosiga kyokungula obulamu ndabirwamu empisa zo ndabirwamu kyoli kyekulaga ebyafaayo nabagamba tebibeera edited
gwawulira ng'oyagala bakwogereko ebirungi ku ntanda yo oba ku mulambo goba mu kufaaku tandika okweditinga ebyafaayo byo gwe kennyini. Tewali muntu kaabe faaza kaabaani agenda kweditinga byafaayo byo. Ffe mutunenya okukinaggukira eri Tumwine ng'afudde. Naye Bishop Kawuma bwe yali asabira omugenzi Oyitojjo ku myaka gy'ekinaana eyafiira mu helikopita yayogera ebigambo bino nti naawe oli mu maaso gange ennamiremba yamubuuza naawe oli mu maaso gange nze nkusabira nga n'obwo terinaatudde wali. Bishop omuweereza wa Katonda omulamba yakinaggukira omulambo eno mumukira kukinagguka naye yagugamba amazima ng'obadde w'amaanyi ng'ensi ekutya ng'obadde wa bboggo nnyo naawe oli mu maaso gange David Oyitojjo bakuleese nkusabire kale kankusabire. Yes, because ebyafaayo gwe wennyini alina obikolamu edit. There is no one can edit your history. So editing ebyafaayo byo ng'okyali mulamu tewali muntu n'omu agenda kukuyambako ku editinga byafaayo byo ng'ofudde. Bw'atannanenya yeekolera ayambadde ebikishaati bye sookoddeko mu byafaayo emabega mu gy'ekinaana olabe statement ya Bishop Kawuma ng'akinaggukira Major General David Oyitojjo oluvannyuma lw'okufa ne bamutwala ennamirembe bamusabire yamugamba naawe oli mu maaso gange bakuleese nkusabire. Oyitojjo ng'obadde musajja Oyitojjo ng'obadde okaggaza musajja wa Katonda mu maganduula yabuulira omulamba amazima. Kakati ffe temwagala tubuulire mirambo mazima. Eddiini ze tusoma zitugaana okulimba okuwaayiriza wadde n'okukwenya. Kakati olunaku olwalyo kyekino kye tuli mu kukola. Bishop Kawuma nze yali menta wange namukoppako bingi waba yakinaggukira Oyitojjo mundeke nange yeekolera itongwa nkinaggukira omuntu mmwe kyemuyita okukinagguka wadde nga nze mubuulira mazima. Sirina nsonga lwaki mpita omuntu darlings gwe sirina mu mutima y'ensonga lwaki ojja kwesanga nga sirina nfumbira because kintu kukwenya kyannema siyogera kigamba I love you nga sikitegeeza. Nze simanyi bwe boogera kigamba I love you nga sikitegeeza era simanyi bwe nkugamba nti sorry nga sikitegeeza. Bwe nkugamba sorry manya kivudde ku ntobo ya mutima gwange gwali eyo yeekolera itongwa bw'aba yali akwetondeddeko manya ekintu kimu kyava ku ntobo ya mutima gwe ate naye bwe nali ŋŋanzizzaako ne nkugamba I love you manya nali nkitegeeza mbeera ya nseno ye yatwawula oba ggwe empisa zo zizaatwawula because ekigamba I love you nkijja ku lofit ne nkugamba nno muwala gwe Naomi wategedde yeekolera itongwa nakupenda na lofit. Kakati n'ekigambo sorry nze nkijja ku lofit n'okusympathizinga omuntu nkijja ku lofit n'ekigambo nga kitalo nkijja ku lofit. Nabagamba nze abaana be bambuuza ewaka nti wasuze otya ddaddi nga nasuze bubi siddamu ngeri y'Abaganda nti bulungi wasuze otya bwe mba nasuze bubi mugambye mwana wange nasuze bubi. Kakati n'ekigambo nga kitalo Abaganda bakikula nti kyakujajama ne gw'obadde toyagala omuga owaye nga kitalo. Nze nga kitalo yange maani eva wala nze era omuntu bw'ofa ng'obadde onjoonyesa siziika mbw'ate banaakiraba batya nga siziise nze sikwenya sikiina. Ekyo nkikubuulira muganda wange sikwenya sikiina. Kakati abafamire obudde bwe mwalikozesezza mu kusabira omufu wammwe obudde bwe mwalikozesezza mu kusabira omufu wammwe Mukama aleme mubisa mu purgatory by all means agenda kugendayo. Ate mubumaze kuffe mukolima obwana obwo buyitongwa mwagamba ne tulina mulamwa bye twogera temuli makulu. Kati lwaki bwe twogedde ku mufu wammwe ate mukipiirinze nnyo bye twogera tebirina makulu mwatuyita dde abalalu abatategeera. Kakati muli ku bigambo by'abalalu mubifudde misa nnamba. Abalalu mubawulidde bannange wawulidde amaanyi g'omulalu
bahuligani abo tebanya kye batugamba bahuligani abo simanya ki abo bahuligani temutumalira budde bahuligani bakube ekigamba nange twakolose omugambo gwe twakolose ne tubajja ku mulamu ogw'okusabira omufu Mukama Katonda asobole okuwewawewamu ku bibibye amuweeko ku ggulu kakati ate bazze mukukolima bannange taata waffe ayambye eggwanga Semateno waffe ayambye eggwanga bw'oteeka mu ka comment section nti yayamba kyeggwanga mbu ye yakuba essasi eryasooka golowooza sikaali akoma ku petrol station talina we yakubira ssasi lye lyasooka naye yalikuba buli muntu alina emmundu yali akubye ku ssasi eryasooka kati bwe kibanga okukuba essasi eryasooka kikufuula muzira then buli mukwata mmundu muzira kubanga yali akubye ku ssasi eryasooka simanyanga eriiso lye ne livaamu bannange bwe tolabanga ng'oku muzira olwo atalina maaso abiri abassa abazira oba muzira mu bazira olwo bwe kibanga eky'obulema bw'eriiso erimu kyekimukuula omuzira gwe tolabangako atalina maaso abiri naye muzira oli ne bamukwatira ku mukola musajja ne bamutemako okugulu nti oyo mulema muzira anti buli mulema kati muzira oli n'omusanga nga ngalo mwenda olugalo olumu teruliiko awo oyo muzira ow'eriiso erimu bw'abeera muzira then kati buli mukadde ate muzira kubanga ate abakadde abasinga tebakyalabirako ddala kakati buli waliiso limu bw'aba muzira buli mukadde oli muzira kubanga abasinga abakadde basobola okuwuya naye abatakyalaba kakati oyo bw'aba muzira nga gwe mwe tubabuuza obuzira bwe buli yakuba essasi lye eryasooka kitegeeza buli asikaali waali oli muzira no n'omuddala ligonze njigaba wano na buli alina eriiso erimu naawe oli muzira ate gwe atalinaako na limu oli ssaabazira kobeere kiggala naawe oli muzira buli alina obulemu ku mubiri naawe oli muzira kubanga ono ekyamukuula omuzira bulema ono bulema naawe wendabye oli muzira n'omuddayali gwo buli omu kakati muki muzira tubasonyiye mwenna abogera ku ddaddi waffe ebikyamu Omukama Katonda mpereza ku ssimu eyo nkazanyi mperezaako ku kasimu ako sikaali jo bagambeko just kahayi jangu mwana wa taata tuli eno bagamba ki babuuzeeko Katonda bagamba mutya bannayuganda mwina abatusinzira okulaba obabuuzizaako babuuzizaako bannayuganda mwebale kwagala nsi yamu kale jeno nuspa nakato mwannyinaze wange obukuluma mukwano saba Mukama Katonda akusuuse ate era tumwebaliza olw'obulamu bw'alina ensonga lwaki gwe wasigalawo ow'essente nnyingi bwe batajjanjabira nawantu naafa yeekolera nze negerera ne ku maka yawo ng'obulwadde bunnumamu neŋŋenda nenogera ebiruluuza lyange ebbombo nennoga bimakaayi nennaabanaabako nennoga buki nempona eyadduse Nairobi generaali owa ssente nnyingi waswe lwamumize lwamututte dda Mariyamu yamututte dda Walumbe yamututte dda wulira abafamire bwe batusonye There's something I wanted to talk about. This was when we were in the hospital in Nairobi, when we were praying for him. One of the things that we were convicted about was to seek forgiveness on his behalf. So to ask God to forgive him of everything and that he did knowingly or unknowingly that was wrong, and just seek forgiveness so that he's on a clean slate. And I also wanted not to only do it with God, but with everyone here. In case that he wronged you in a way, please forgive him. He forgave you. If you also wronged him, he forgave you. He forgave you. He talked about forgiveness so much towards the end. And I don't know, for people who went for functions that he was at, he talked about how he even forgave a mosquito. So, if you can forgive a mosquito, how much more a human being? Yeah? Right before I took off. Kale. Ngambe mwetondere ffe. Ffe tulina obbasonyiwa. Kubanga omusango gw'emmese enkulu gussa n'ento. Bw'oba ogenda okuba obumese ng'emmese zaalumye engoye zo.
totaliza nti bambi kano kato mukasasire naye ogikuba kakati emisango gya taata wammwe nammwe mwe muli kati mmwe mulina okutusaba tubasonyiwe fene tulina kye twabasobezza kubanga okwogera amazima si musango bino bye twogera nga Sky bwe yabagambye tuli bantu bakulu tubyogera tutegeera simanyi we kijjanze nenkeera ku makya nenkwata akambe nezija nenfumita omwana wo nga ntegeera bulungi nezija nga nsonyiwa naye nonsonyiwa era ombuuza waliko mmandwa kye yali ekulinnye si gwe yali abikola wali totegeera omuntu omukulu ebyafaayo byo oba emirimu gyo giwandiikibwa na peni tegisiimuulwa egy'omwana omuto gegiwandiikibwa ne penso kuba ababikozesa butategeera kale okuba lukiri nti ffe twabadde tubyogeza kutegeera temutusonyiwa y'osonyiwa otya omuntu atannakusaba ku kisonyiwo nze sinnajjako wano nembaga bannange abaana ba Tumwine bambi gunsinze bambi munsonyiwe sinnabeetondera kera temunnawulira ku kigambo kyange nga mbasaba kisonyiwuka mwe mujja ewalo ensonyiwa iyi munaaba mutya mmwe okufunalo ensonyiwa nze atannabeetonderako sinneetondako nze temunsonyiwa era njagala okukikkaatiriza bamikwano baswiti baddiya yeekolera itongo agambye ye temumusonyiwa kino bwe kibanga kye nnakoze kibi mundekanga mukama nansuula mu nnyanja ejjudde omuliro gwe yayisa mu nnyanja omusanvu bino byenjogera biba bibi nze temunsonyiwa mundeke envunde n'ekibi kyange ekisikire nze temunsonyiwa sinnabasaba ku kisonyiwo n'amaanyi ge mukozesa okutwogerako mugakozesa okusabira taata wammwe kuba abadde mwonoonyi mugakozesa okusabira taata wammwe kuba abadde mwonoonyi temwonoona budde butono bwe mulina kusabira taata wammwe kubwonoonera ku ffe timbasonyiye temunsonyiwa kakati gwe sooka weebuze lwaki tumwogerako bajjeno bameka ababadde kololaawo bajjeno bameka be baleesaawo mu katenti mwali bakungu ba gavumenti bameka babadde mu katenti kitammwe mwali nga babasabira nga tewali muntu eyajja n'agamba nti bannange baabano basagambisa olw'okufa kwa gundi lwaki ku kitammwe mwe musooke mwebuuze guno omukka okuva mu cumuni mu kiyungu terikayidde omukka guva mu cumuni ate obuuza abeeno mwafumbye oli mugwi wa ddalu cumuni ogiraba ennyooka omukka ne bw'oyitawo owulira evvumba akawoowo basiika obuuza abeeno eriyo kayidde oba mwafumbye gwe tuula butuuzirinda ogenda kulya kuba cumuni bw'evaamu omukka kitegeeza bafumba kakali nammwe buli we muwulira ebigambo bino musooke mwebuuze lwaki bo bannayuganda babyogera lwaki bo bannayuganda babyogera bannayuganda bagwi baddalu mwe mulowooza tuli basezzi nti tugenda kulya mirambo mwe mulowooza nti tukaaba maluma ate tukaaba maluma tetugenda era kulya mirambo naye kitammwe yatusobyako ate abadde mukadde n'afuna n'omukisa ogulwala eri abantu abafa obubenje bakafumbe mukasa eri abantu bakirumira nga ate baana bato be bakuba amasasi babadde bato tebafunye na mukisa kaŋŋambe baba balina ebikyamu byabwe byene naye gwe alwadde ng'ate obadde mukadde n'otatwetondera nako wabaki bamutute dda kakali alefeffe mwe mwagala abeffe musonyiweffe naye nga muli bazibu baana ba Tumwine ale mwana wattu mufaananira ddala kitammwe abadde akuba omuntu oluyi ate kitammwe ye kennyini akubye oluyi n'akaaba kitammwe Tumwine ye musajja abadde ajja n'akubba ate n'akuba enduulu ye musajja abadde akusobya ate n'akugaana neetondera ye ebintu abikolera ddala mu kifuula nnenge ekya Lord Fred Sebatta kye yayimbako mu 92 babadde abikola ebintu ekifuula nnenge kati gufiira kwatazadde mwana ne bana abaana baali banga bagenda kuba bakifuula nnenge taata waabwe akusobya ale essaawa eno mbw ate tubasonyi nze munsonyiwe nabakoze eki nabakoze eki temunsonyiwe era sinnabasabako ku kisonyiwo sinnabasabako nze ku kisonyiwo temunsonyiwa
era njagala mbagambe njagenda mu Kabuli mu bibi byengenda okwenenyeza Mukama Katonda ekyo sigenda kyenenyeza era nammwe abasiraamu abali ku live eno bwe mubanga munsomera dduwa yange ey'emyaka 40 oba ey'omwaka temusabanga temuteekanga ebigambo bino nti ai Allah musonyiwe n'okujaguliza enfa ya Tumwine mukireke ekyo bwe ngenda kubuuza n'okusitama nsitamye mu maaso g'Omukama Katonda lwamututte dda amaanyi ge mumala mu kudda kuffe era bannange kale bannange kali n'omufumuga mulemeddwa omusabira kati guno si mukolo era amawulire ngenda kulaba NTV akawungeezi kubagendera okulaba saagala kulaba nti omukolo ogubadde ogw'okusabira olanya gwetambulidde guti njagala simanya ogw'okusabira Tumwine njagala bikyuke omukolo ogubadde ogw'okukolimira abadeganyiza enfa ya Tumwine gutambudde guti bye muba mwogera owagataliiko nfuufu kitalo okwaziirana abaana b'omugenzi bayaziiranye mu kusabira omwoyo gwa kitaabwe temubyogera okwaziirana abaana b'omugenzi ne bajenero bakolimidde buli muntu eyavaayo n'ayogera ku kufa kwa Tumwine mu ngeri erisi eba positive eba negative mu maaso ebaki ebeera positive ikufe ebeera negative kubbo okay tuyanze njito yanze osegeera musegeera baganda bange bikyuke guno mukolo gwakukolimira nze nali simanyi nti bajjeno nabo bakolima jino omusajja omukulu n'oyimirira ku TV n'okolima bw'ofeesafeesa naye bonna aboogera ebibi ku nfa y'omugenzi nammwe kiri batuukako wa kiri tusangawa nga bwe kiri tusangawo era nga bwe kyatuukako ddi kiri tusangawa nammwe kiri batuukako gwegolowooza nti ffe ono tetumwogerako lwakufa twogera ku bikolwa bye naffe ewaffe tulina ebijja tulina entaana era okufa twakulabaalabadde kali bwowooza nti bijja batuukako twakulabaalabadde okufa si kipya si kipya kale bwowooza nti naffe kijja tutuuka iwa kigenda tutusanga fe abantu abalina engalo ezirikirini mu ngalo zange mulabamu omusaizi tunuulire ndabamu kinanka kya M kitegeeza ssente mane lwakuwona Museveni akyazisibya azigaanidde mane temuli kasaayi yadde n'ak'enkoko empozi mulimu ogw'embuzi gye nasaze eggulu temuli musaayi kulo yange tekuliko muzimu gundulumira tewaliwo mufu yenna agamba nti yeekolera okufa kwange kwava kuggwe kaoli n'avaayo bw'abagologera bikyamu ku Tumwine nammwe kiri batuukako nga kigenda kunsanga abaayi nga kigenda kunsanga Mugisha agambye nti laba embizi eno gisale ogirye ku Easter gisale ogirye Easter enantera otutuuka ale tolina muzigula mbizi ng'embizi eri wano gy'olabako gisale ogirye ku Easter nammwe kiri batuukako nze munnange tekirina bwe kigera kukufa nja kukulegako naye abantu tebagenda nze kunsagambiza afudde kiryose ne kifa nja kufa bajja kukaaba z'abantu bagenda kunkaabira abantu bagenda kuncerebrating as in celebrate me wabula ate abantu tebagenda kucelebrating nfa yange waawo bagenda kukaaba bukaali bw'obadde okimanyi nti Naziza Ziyoni agenda kujja asuna ejjita ku nfa yange kati ng'onnyumiza mbu kigenda kukutuukako bw'obadde okimanyi nti ne Uncle Nubian ayinza okujja n'ayimba kuba nnabaganze mu nnyimbire bw'enfanga kakali ogamba otya nti kijja kuntuukako nze bwe bagenda okukubira alaga bwe bagenda okufuuyira emirere ng'onnyumiza ebyo tewali agenda kukuba wahala nga nfudde kakali oli bwadde eri ng'ayasaamirira nammwe kijja batuukako iwa nga kitusanga wa jje n'omulamba n'odda mu kukolima abaayi bulijjo nammwe mukolima abasajja abakulu abameze n'obuvi eri mu mbalakaso nga mudda mu kukolimira ku TV we mufeesa bulijjo nammwe mukaaba
Senali mmanyi nti bulijjo temukaaba nti neeguba musumaali nga gukufumise. Tokaaba mwe muli bagumu nnyo ng'ejjinja. Bw'ate baana b'abantu bameka bemusse. Mwe mumanyi abantu abaayogera nti nammwe kiri batuukako kati kibatuuseeko ate mukizza gye kiri. Temutuddiza ebidiba biddira nnyini byo. Ebidiba biddira nnyini byo. Ate bino ebigambo bye twogera ffe tutendereza kitiibwa kya Mukama. Ffe tutendereza kitiibwa kya Mukama nti munene Mukama akola binene. Mukulu Mukama akola bikulu. Bw'omanje kitegeeza okubanga empologoma ebadde kuyiga ogenda otunulako emabega ng'egudde mu kinnya efudde. Omanje kitegeeza osanyuka okaaba. Osanyuka oba okaaba. Damu osanyuka oba okaaba. Waliwo anambuuziza nti Aziza Ziyoni akumanyi ggwe mananka mpe muddaawo ekigambo kye ssobola kwogera kuba nnakulira mu Buganda kati aleme kumanya nze amanyi ggwe ekiwulengi. Idiot olaba ne Queen ammanyi. Olaba ne Queen ammanyi. Awuliriza ebisoko bye nkozesa mu Luganda agamba oh what is this guy? Kikomeko yekolera. Nemukolima ze nali mmanyi nti mmwe muli ba kitalo nnyo, ze nali mmanyi nti mmwe muli b'amaanyi nnyo, ze nali mmanyi nti mmwe temugambwako, ze nali mmanyi nti mmwe ate Mukama yabaweesa ebiri ti n'emitima mulina oba gyakyuma. Kumbe nammwe bulijjo waliwo ebibakwata ku mutima. Nammwe bulijjo bajjeneraali waliwo ebibasukkako. Generali nodda ku TV n'ofeesafeesa eby'ekijjegajjegge ebyo mbusima nammwe mujja kiwulira. Aboogedde ebikyamu mwenna ku Eri Tumwine nammwe kiri batuuka iwa kitusangewa zeekolera kati nga kigera kunsanga. Nga kigera kunsanga nze ngenda kufiira Nairobi mulyoke mugende nammwe kijja batuuka. Oba nze bagera kuntwala ekkololo mulyoke mugende kigera kuntuukako. Oba waliwo anaasala embuzi nga nfudde. Nanze bwe nagisaze. Waliwo anaasala embuzi nga nfudde. Bw'oba tewali agenda sala mbuzi mu kufa kwange yajaguze alogamba oti ani naffe kigera tutuukako. Oli n'akomina nkuyita na kukomina kuba kali bano bayise mu kukolima. Bajjayo ne bakomina. Semujunganda buli ajja ayogera ku semujunganda akomina buli ajja akomina. Semujunganda. Kino na kino. Semujunganda. Kino na Semujunganda gwe mwekwasa. Kyayogerako obutambi weebuli. Bw'agambye omusajja n'alyoka atuga nti balina olukusa okukuba abantu ne babatta. Bwe n'omukolimira nga ye aleeta akatambi nti omugenzi muwanze ebigambo Mukama. Omulenzi yaleka obutambi obweyogerera. Omugenzi aleka obutambi obweyogerera ebyafaayo bya Eri Tumwine biringa ng'ekigambo mujjana nnyakya. Ebikolobero bya Eri Tumwine biringa ng'ekigambo nti oyo omwana mujjana nnyina. Singa nkugamba nti oyo omwana mujjana nnyina toyinza kubeera mu ssiru n'ombuuza nti ate yatya oyo. Ekigambo mujjana nnyina kyeyogerera nti omwana yajja ne maama we ku bufumbo. Takali n'ebikolobero bya Eri Tumwine biringa ng'ekigambo omujjana nnyina byeyogerera. Buli eyayogedde nti Eri Tumwine yakola bw'ati ng'ajjayo akatambi ng'amulisa bwe mubanga mwesiriwaza mukomina. Nga mukomina ssebo Edimeza leero si birthday yange banzaala 26 Desemba muganda wange. Naye mukolima simanyanga namwe muli kiraba n'oyogera ku mufu ebibi. Omufu ebibi bye twogera bye yeekolera. Singa omufu yazimba eddwaliro singa byendiko wano ne ŋŋamba Tumwine yazimba eddwaliro omusumaali bwe gwanfumita ne ŋŋendawo ne bankuba akayiso ka tetenansi ky'oba olaba nawona okutemwako okugulu kwange singa bye mwogerako. Singa mukuba bannayuganda amasasi 18 Novemba 2020 yavaawo n'agamba nti nedda kino kikyamu singa bye ndi mumutenderezaako.
General Nyakairima yavana gamba nti owamagye yenna ali kuba civilian tujja kutuuza mu kooti awo wennyini tukukusalire era tukuteeke ku firing squad tukutte. Kyova olaba twamukaabira, kyova olaba tumutendereza. Kakati noono singa abadde kale muleeteyo ekirungi kimu ŋŋenda kukyanja. Billah wallahi akubillah wallahi billahi tallahi bwe munneeterayo ekirungi kya Tumwine kimu ŋŋenda kukyogera wano, naye ebibi bye biwubuzitowera mu kiro, ebirungi bye biwewuka laatiri. Tebizitowedde kiro, biri mu laatiri. Ebibi biri mu kiro bingi, naye ate mwagala tuwogere ku birungi bye tutalaba. Tuleke ebibi bye tulaba ng'olw'okuba afudde. Kikafuuwe. Ebibi bye bingi, ebirungi bizitoyera mu laatiri. Olaba ne gy'abadde azaalibwa yeekazo simanya kirihula nawe bamuwanda lulusumbu enteeyo n'ebadde etoloka ng'enteera bwe ziba n'egenda oba n'erya ku kitooke kye ng'alawo lennyini agikuba sasente obuto omuntu watuukira okukuba ente obuto. Waliwo ŋŋambye go back to God, nzira eri Katonda nfe ate nfe. Omulamu adde eri Katonda oli mugwi wa ddalu. Go back to God. Wano ndi mu nnyumba ya kitaawo oba ndi mu ya Katonda era. Bwe lwakimanyi era Katonda yampeza obupangisa ndi mu ya kitaawo. Go back to God. Ondabye mu ssabo. Wano olabawo olubugo, olabawo emmindi, olabawo amasannamu wano. Go back to God. Asuleyo wonzi gye munoonyeyo taata. Asuleyo baba. Munkubira akayiku ttama mugambe mmutumidde. Ate gwe asula naye. Kale Yesu Kristo, anti gwe Yesu Kristo. Kale munnange nja kujjayo mumbuulizeeko mutumidde ate munnange asula ewuwo. Mumwogerako ebi kati bw'aba bye yakola ffe twogere ki? Bw'aba bye yakola ffe twogere ki? Singa era alinayo ekirungi, singa bye ndi mu kwogera wano, singa ntuuyanira ku birungi bye, n'ekitalo nnyo ti ndi mu kutuuyanira ku bibi bye. Kitalo wallahi ndi mu kutuuyanira ku bibi bya musajja oyo. Singa yakola birungi, singa ndi mu kutuuyanira ku birungi bye n'ebyo byakola. Nabagambi ebyafaayo tebibeera edited. There is no one can edit your history. You have to do it yourself when you are still alive. Munyogeza n'oluzungu. Munyogeza n'oluzungu. Kyokka ng'ate sirumanyi. Kati ate abagenda okukolima kufa kwa Museveni. Ate mukyagamba mutukubyo naye abagenda okukolima kufa kwa Museveni wali ng'olaba maama kataha. Aye bantu mmwe ndugu muli babbi temuyinza kwogera ku mwami wange mutyo zireeta omutamiivu ne kokayina ng'amukubye naye fukidde mu mpale si atamanyi kwogera taata wange yanjigiriza obutemu naye kyokka balimu mwogerako bikyamu omuntu eyankolamu omulimu ogw'okuba omutemu muli babi oyo naye akolime zireete Peshe mukyala wa Lwaboogo naye akolime zireete Natasha naye akolime zireete obuzzukulu naye akolime. Kakati ate eyo family oba egenda kukolimira wiiki oba egenda kukolimira myaka nze naawe kyokka ekisinga okunnyumira buli lwe bakolima ale ebikolima ebyalizze gye tuli ng'era biddira bo bwe bakolima nga lututte Tumwine ali mu kifo ky'okuddira nze era luddira bo nga lutwala n'omulala. Kale nno mwategedde waliwo agenda okukolima first family nga bwe yeeyita the so called first family yakukolima mu myezi egitawera egi anti namba 6 naye anaatera okufa. Anti namba 6 naye anaatera okufa lwe tulyoke tuddeko nnamusa balwanga n'ekivubuka gw'onyuma okusiba ate jjajjawo talina ekkomereyo munnange ntwala nze ndi wuwo nkwewadde nzuuno ale kitaawo talina ekkomera switati
Take me there. Nsiba, detain me. Alama komera siga chitawo. Ale jajjao taine komera munange simu gagganyo. Mwe bivuke bigenda bikwana aba wala nno wategedde komera lyeruzira lyaffe. Ne kanisa yerubaga yaffe. Nenda mirembe ate oba okiwakanamu yaffe. Bwe bite bigenda biboloboota. Namba 6. Nayanata mu excess. Munatera okuddamu okuwulira kukomera. Atola tukolimisiza bana ate yo first family nga bwe yeeyita. Nga bwe bali menzindi first family. Etufuga obumbwa. Edde sente z'eggwanga. Asengudde abantu ku ttaka. Ate bo. Munatera okuddamu okuwulira kukomera okulaka. Tuli kukomera kwa family ya namba 5. Ne mulinde waliwo family ya namba 6. Then ne family ya namba 7 egenda kukolima. Muteeke ya matu. Era mulinde. Ate kunva yoyo sagala mbuzi. Njagala nte. Bwe kasitans jana n'entuula wano. N'enkonfaninga nti namba 6 bamaze okumubika. Kwolwo. Mulinde. Kuterekawo sente zante. Kwono yabadde mbuzi. Walo wanagamba nti namba 6 yeggwe. Nze namba 7. Nze 7. Nze 7 sebo tata. Nze 7. Walo kimanyi nti 6 yaddirira mu 7. Bandi oswadde namba 6 naye kamwatule mu bitiibwa ebiyitirivu nti yessali musale. Nti yessali musale era mulinde nalwo era still mugenda kolima. Waliwo wanagambye nti Bobi Wine yaddako gwe wali olabyeko ekikere ekimira enjovu temwagalako mumira ne mumusesema. Temwagalako mumira ne mumusesema. Kikere kimira enjovu. Kamyu kajjembu kamira enjovu. Akamyu kajjembu kamira enjovu. Tata waffe. He has been a good person. Bogera luzungu dolulungi si lubinnya ekiri awo munnange. Has been a good person. Has been a caring father. Yes, he had to be a caring father because he has been your father. Ate se yalibadde caring father gye muli nze mbazaala. Era kitammwe yalina okuba caring father gye muli. But ate naffe tulina abatuyita abataata abimulese obulamu. Baganda bange abaganda boys. Sewagudde nsaba Katonda kumpe omugagga nakumpa. Ndikufumbira lumonda woma. Baganda bange mbagala nnyo abaganda boys. Walai muyimba. Walala kakutema bamwongere chupa. Bwaruyimba kakati era nange ndi wano ngamba kakutema ndeetera eccupa kubanga wano basanyu kubanga emirembe gitumazeeko emirembe. Tuli mu kutusanyuka. Tweyanze. Kakutema bamwongere eccupa. Tweyanze abalungi ab'enjovu. Tweyanze. Kakutema bamwongere ennyabo. Ganange muyimbiddemu okumulaga nti ate mu butuufu nange mbaagala nnyo omuziki gwe munkubira gwa ddala nnyo. Naye nga temunnatukolimira baganda bange. Taata wammwe fine abadde taata mulungi. Naye ate nange nnina abaana. Ne Yasini yalina abaana. Ne Dani yalina abaana. Franka Sentes yalina abaana. Dr. Andrew Takome Kayira yalina abaana. Yabange mubadde mukyadipendinga ku kitammwe nga mukaabye nnyo. Yabadde simanya abaliisa. Yabadde abaliisa. Waliwo nno abaana abaalekebwa nga bakyali mu mikono gy'abakitaabwe ne bafa. Oba bafeeko obufi nakyo David Mukama asiine nga Sewu Museveni ye Katonda yasalawo. Nga yasalawo nti ono agende ono asigale. Ne bafa abasajja battu ne bakazi battu ne baleka obwana bwabwe nga butama bujja agatannayawula. Mwenno muli bakulu mwesiimye ale mulina mmwe ekyokwebaliza Katonda nti kitammwe abalese muli bakulu. Naye ffe baganda baffe mwabalese bakitammwe babalese abaana ng'abaana baabwe bakyali bato. Kakati munnange oba abadde taata mulungi oba abadde kummwe naye ze nandirowoozezza nti nga ye yalibadde omuyima wa Katonda ku nkuuma y'Abannayuganda takoze mulimo gwe.
yenge yali badde omuyima wa Katonda ku nfa y'Abannayuganda takose kugwe kubanga abo abasajja Mukama Katonda yali abawadde obuyinza obumukuumirako Bannayuganda ng'oba balinga ba house girl Uganda bwe bamaka house girl waawa atta abaana be baamukuuma ffenno tatukozeeko bw'ataata bulungi ffe taata wammwe tatukozeeko bw'ataata bulungi mwe muli lake bw'aba abakozeeko obw'ataata obulungi nayina kojja wange nga kojja wange aveewe n'ajja n'engulu ewa jjajja n'alyoka atuligita emiggo egy'abaguta kakati abaana be nali nsoma nabo kyenava mbabuuza naye nammwe taata mmwe abakuba nga tuli ku ssomero ze sifunanga yadde ku luyi lwa taata sifunanga yadde ku muggo gwa taata lwe yadde okunkuba namuga Kiriro genda okuba ababo nze tonsiriwalirako Kiriro genda okuba ababo kakati nammwe kirabika bwe mutyo bwe muli mmwe taata mmwe abadde ababiriita aveeno okutteena abannansi obanga ekitongole byabwe nga ye minisita wa security w'obutebenkevu kano kalambe nnyo minisita w'obutebenkevu n'aveeno ng'ebitongole bye byakulembera bisse bannansi famire zino nga zikaaba ye n'addayo n'omugaati n'amata amakwafu ewaka n'asanga akaana ke ku geeti akakubye peeke Natasha daddy loves you nengeri aleseyo akuuse mulekwa oli wano gw'opraising Gasiya amange muli mukozesa mutukolimira abaagalwa baswitati mbegayiridde mugakozesa mukusabira taata wammwe aleme kulwa mu purgatory Omukama Katonda amuwe eggulu obudde we mulina okukozesa okumusabira butono nnyo tewali budde tali ku saidi yammwe budde anaatera obbatimawa kyokka n'akadde akatono ke mulinawo okusabira omukulu wammwe mulimu kukakozesa kukolimira ffe mugende mukozese bwana kadde katono oyo gwe mulina musabire omufu Omukama Katonda aleme mumulisa mu purgatory secondary temuddamu kukola bi statement byatubasonyiye bonna aboogera kutaata ebikyamu sinnabasabaze ku kisonyiwe era bemusonyiwaze munzijeemu nanabba kuba mu mbuga z'amateeka nze omuntu addamu okugamba ekigambo nti ansonyiye ze gobadde okimanyi bw'omala gasalimbira ewange nti yeekolera nkuleetedde ekitereke ky'ekyokulya nkubanduluba neiba ne mbagamba mutemuwuna ndeetedde butwa naye mundeetedde kyakulya sikikusabye kitegeeza olina ekigendero ndeetedde ebyokulya ngo nteereddemu kanyooka wulire kakali naawe ali mukumba ekisonyiwo nga tonnalaba ku posti yange oba ku vidiyo yange nti famire ya Tumwine tukusonyi nja kuwawaabira ate era nja kukusingirayo gwokola gwa naggomola gwakwefuula kyotali awo ba weefudde kyotali nja kukusiba okwefuula kyotali oba gwe Yesu agaba ebisonyiwo gwe Yesu gwayagala okumpa ekisonyiwo gwe Yesu nja kukusiba okwefuula kyotali bayiga wenza okunsonyiwa nga sinna kusaba ku kisonyiwo ekyo bakiyita kulya mu nsibu kwe treason nja batwala mu kooti mulidde mu nsoolu kwe n'okwefuula kye mutali temutusonyiwa ate ffe we mulina okusaba ekisonyiwo nkiddamu mwesibe nnyo ku kigambo ti Bannayuganda tubasaba kitaffe bw'aba yabasobya tumusonyiwe naye muntu asobya yamala mu buto lwa nnyina emyezi 9 naye kitonde ng'abalala oba osanga tuneefumiitiriza tunayita miitingi y'Abannayuganda ne bannange bwe twasaze embuzi mpite Mbaka Ghetto Speaker mpite Sky Soldier mpite n'abaagiriddeko nti baasabye tubasonyiwe tumusonyiwe nedda tujja kutuula mu kakiiko ako okumala emyaka Waganda baaga tuteese kusonyiwa kwa kitammwe kusonyiyibwa kwa kitammwe nammwe okubasonyiwa wembwe zaalambwa teri ku nguvu azaala kasanke ekyana ky'emmamba nabaga kifaanana ekyamuguya nekibeerera ddala kyana kya mmamba wadde kifaanana kyamuguya embwa ezaalambwa omutemu azaala mutemu mwe mulina okusaba ffe tubasonyiwe mwe temulina tusonyiwa nze sinnasaba ku kisonyiwo era temuliwulira kigambo kyange nga kijja gye muli nti bannange mutusonyiwe era bwe ndifukamira wano ku mavivi gange ne ŋŋamba bannange nsaba bantu mmwe mutusonyiwe nze ojja kulinda
olinde bakuwalulire kaliba okenenuka endusu ojja kulinda amaaso gateeke mu kkubo ng'olinda yeekolera ddyo okusaba ekisonyi wa mmotoka zigalinniremu werinde mmotoka zijja balinnyira bwerera amaaso mu kkubo nga mulinda nze okujja gye muli mbu simanya nga nsaba ekisonyi nze atali mwana muto buli kyenkola nkikola ntegeera sitamiira ndi musajja musiraamu nywa kasoda n'oluusi obutunda bumpoomera ddala nga bakakamudde mu bibala ebigatte nawe bumpoomera naye nze nzijja gye muli mbu bannange tusaba kisonyi mwe abanzibi ate mmwe munkubira enduulu mwe abansunyi ate mmwe muli mu kukaaba mwe abafuuya ate mmwe muli mu kukwata ku nnyino nti gawunya imwe fe tubasaba ekisonyiwo simanya ssemujjuŋŋanda kino ne kino mulinde ssemujjuŋŋanda bw'alifa kale nammwe mukolime mulabe oba amaloboozi gammwe gali ba useful ng'agaffe bannayuganda amaaki mulabe oba galiwera mu bantu mamugambe kasita yafudde mulabe oba amaloboozi gammwe galitambula matono si g'amaanyi ate nga tewali gajja geegattako ebibi bya kitammwe bizitoyera mu kilos kyokka ebirungi ebiwo bizitowera mu laatiri ale mwagala twogere ku birungi ffe bye tutamanyina kumanya bwe leeta ekkanisa kitammwe gye yazimba nzi gye ŋŋambe elahawula abadde musajja wa katonda mutendereze leeta famire gye yajjuna ŋŋambe elahawula abadde musajja nakyo nja kukyogerako nze byenkyalinawo tudde yatta abantu bwe yali minisita wa security oba ow'obutebenkevu yawagira ekitongole kyali boosi waakyo okutta abantu era n'avaayo n'akincouraginga nti kyemukoze kirungi nze byenninawo mpozi n'okubba ssente ez'obupangisa ku nnomo galale ezo ez'eggwanga sente z'eggwanga afudde abandibwa ssente zisoba mu kawumbi nga yaddiza eky'obugagga ky'eggwanga ebyo byenina omwogerako sirina kirala kyakwogera ku Tumwine mpozi n'ekirala muzira munnange eky'obuzira nti obuzira bwe buva mu kusimanya mbu yakuba essasi eryasooka busimanya nga yavaamu eriiso emaama ye yasooka okuvaamu eri abantu nga tebalina maaso abantu nga tebalina maaso abantu nga baliko obulemu tuuka emulago olaba abantu abalina obulemu olaba abandi abatono omusanga nga yasookayo ekyenda ndowooza naabo tubaziika ekkololo kubanga bazira ba ggwanga ono gwe mwogerako muti muzira wa ggwanga ye yakuba essasi eryasooka gwolowooza yasikali takubanga ku ssasi lisooka ne malaaya muzira olwo kuba naye alina lwe yeetunda lwe yasooka ne bamubotola olwasooka naye aba muzira bwe kibanga buli kimu okukola mu wasooka oba muzira buli omu aba muzira ndowooza nange ndi muzira nnyo ne bwenfa banziika ekkololo kubanga nakola vidiyo eyasooka kandekera awo nja nakuyomba tusisinkane nga ndeesa ate byendikuwasa onaabandabira ndaga mu kyalo ensi ewaffe nkwate enkumbi ndina mu bululu sibe bulungi wamma mweraba kojja omugezi buganda wange system magwan minaiza yagada my brother hope everything is magida my brother tuseemuziserebule